Myaka ene gyesalira omusambi yalina okusamba mipiira gy'amasaza ng'alina bodaboda ze nnya empya. Olaba ne babanga owa bodaboda amuleetera twalo olunaku, olaba bwakola emitwalo ena buli lunaku, ekyo gibeera emitwalo 4 buli nnaku 10. Wakiri oba olinako income. So abasambi bano abaliwo ab'omulembe guno tubazimbemu ekintu ekyo. Era ndowooza clubs zandibadde zikolawo n'enteekateeka. Training eno gye tukola ey'omupiira mudduke mwali mwetoloole mugyeeko amasaati muteekeeko biibu 11 ku 11 eyo nnungi nnyo. Naye walina n'okubeerawo training eya investment. Clubs zisobole okufuna abakugu okuva ba Uganda Investment Authority oba abakugu mu bya business okuva ku universities ez'enjawulo. Kwegamba tusalewo nti oba emirundi 2 mu mwezi training ebeere ya mu kibiina, ebeere ya traininga muzannyi engeri gy'ayinza okuinvestingamu ensimbi ze zaafuna. Kati ow'ekitiibwa Katikkiro kiri kye mbadde siggusizza yakiggusa ng'agamba nti omusambi mu kifo ky'okufuna ensimbi n'ogenda oteekawo boutique kiba kirungi nnyo n'osiga ensimbi we zisobola okuwangaalira. Era yampa ekyokulabirako nakyogera wano nti bugule ettaka. Bw'ogula ettaka, ettaka lino gye likoma okubeerawo gye likoma okuzitowa mu by'ensimbi. Kati bw'obanga ettaka eryo oliguze oli wa myaka 22 ku 25 omupiira n'ogusamba okutuuka ku myaka 35 ojja kusanga nga ettaka lye wagula ku bukadde 2 nga waliwo akuwaamu 45 oba 5. Oba si kyo bw'obanga onyusa omuzannyo gw'omupiira osobola okusalawo kubanga awo n'obwongo buba bugaziye, osobola okubaganya ebirowoozo n'ensi ogirabye, osobola okusalawo dikolerako. Oba si kyo lyo lyennyini n'olitunda nga ensimbi ezivaamu ogenda kuzinvestinga mu kintu ky'onoosobola okuggyamu embeera ekubeezaawo. N'olwekyo mukulu Ntege Frederick, guno omukolo gw'oŋŋambyeko okugenda okubeera ku Leisure Park Gardens ekitoolo Ntebe ku Sunday nga 17 omwezi guno gwe tulimu ssaawa 4 ez'okumakya, mukolo mulungi nnyo. Ne musobola okugukozesa mu ngeri ey'okutaakiriza obulamu bw'abo abaagusambako abali mu mbeera embi abataategekebwa bulungi. Naye walina okubeerawo n'omusomo oguteekateeka bano abaliwo kwegamba bagenda okutandika okuyingiza ensimbi ez'omupiira nga bamanyi engeri y'okuteekateekamu ensimbi ezo, kubanga omupiira omulembe guno ensimbi weeziri. Kati olaba omupiira gwa Cranes guno gwe baazanye n'eggwanga erya Algeria, Pulezidenti wa Uganda yataddewo biliyoni namba mu bukadde 2 mu bukadde 2 ngo ogenda kuwangula. Kitegeeza buli musambi abadde agenda okufuna obukadde 48 mu maaci emu. Naye twaliwo na musambi wa Cranes gwe baakubidde mu ntawe ya Algeria kugamba nti kanfiirewo nkole obukadde 4. Ebyo byonna birina okutegekebwa mu bazannyi bano mu bakamanyi 25 era nga wetweyongera kaakati gwe mupiira gwe nalabyeko wakati w'eggwanga erya Senegal n'eggwanga erya Nigeria era nga mu mpaka zino eza CHAN zigenda mu maaso. Nabadde ntunuulira maaci eno nga ngezaako manyi buli kiseera bwe mba nga ndaba maaci mbeerako omulamwa gwe neewa nesseraba mupiira ddiimuula. Nabadde omulamwa gwe neewadde lwaki West African countries zitunda abazannyi bangi nnyo mu Europe okusinga wano ewaffe mu Sekafa region oba kale mu Uganda in particular. Kati nabadde ntunuulira Senegal ne Nigeria nga ntunuulira era nalabyemu kumpi abazannyi nga 4 oba 5 mu ttiimu zombi nga bwe banaba bakoze transfer genda mu Europe mu clubs ennene sijja kwewuunya. Naye amawanga gano bw'ogatunuulira sigamba nti clubs zaago ziri awo za muzinzi nti ku continent zigenda kujja wano zitutiise zikole ebintu. Era clubs zaawo kati bwe bakubuuza eggwanga erya Senegal bayina clubs nga US Gori, bayina FC Jaraf, bayina Tangweth, bayina US Wakam, bayina SMI FC. Kati bw'ogenda e Nigeria ojja kusangayo clubs era nazo zitatutigomya nnyo ku gundi ku continent. Club okujja ku Rivers mujijjukira yali baddewo mu biseera ebimu babigako awo. Naye kati zino zonna zi Remo Stars, zi Abia Warriors, zi Ekorobe City, zi Kwara United. Sigamba nti ziri ku level y'emu ne zi Al Ahly, zi Esperance, zi Zamalek ezitutigomya ku continent oba zi Mamelodi Sundowns. Naye kakati bo abazannyi baabwe bagifuula neeyisa
nandigambye bagufuula muze naye omuze ate guba mubi bagifuula neeyisa nti buli tournament ebeera business investment kubanga eri bakulu baabwe ba Sadio Mane ba Didier Drogba bo bwe bagenda bakuba omupiira ogw'omukululo kati buli agent yenna awulira nti Senegal esamba oba Ivory Coast esamba oba Ghana esamba oba Nigeria esamba babeerawo nga banoonya another Nwanku Kanu babeerawo nga banoonya another Frederick Kanute babeerawo nga banoonya another Yves Bissouma kubanga bo bakubyeyo omupiira ogw'omukululo kyova olabanga batuuka n'okubuuka amaklabu golowooza nti no ga muzinzi ku continent bo tebajja kulinda nti ate kubanga Rivers United tetuuka nkona ku semi-final za CAF Champions League oba CAF Confederations Cup ezituukayo ze Zamalek ze Esperance ze RS Berkane ezo naye ate bo abawarabu tebatunda nnyo kubanga economies zaabwe zirera bulungi nnyo omuzannyo gw'omupiira mu nsi zaabwe nti omusambi asobola obuteegomba genda mu Europe omupiira gwakuba mu Misiri oba mu Tunisia oba mu Morocco ng'afunamu ensimbi ziyandifunye ng'agenze mu Europe nga talaba lwaki ate agenda okwetaataaganya n'okuddeyo okuyenga omuzira na biki ebyo so kaakati bannaffe abo yenjawulo gye balina ku ffe so nabadde ntunuulira omupiira gwa Senegal ne Nigeria nalowoozeza nti nno ba soccer scouts ba agents ba player managers ba coaches ndowooza babadde ku TV nga banoonya bavubuka bakwegomba kuteeka mu nsimbi kubatwala mu Europe kubanga tulina okusoomoozebwa ng'omupiira gwaffe nti talanta ziri ez'aba Hassan Mubiru ez'aba Paul Mukatabala ez'aba Kefa Kisaala ez'aba Jackson Mayanja ez'aba Fibo Mukasa ez'aba Majidu Musisi ez'aba Darof Bola ez'aba Umaru Sennoga ezo talanta kakati zagenda ne zisikizibwa organization nti organization kakati constituting over 80% ku tiimu y'omupiira kakati ate talent bagiwako only 10 to 15%. Talent yo eyina okugoberera instructions n'ogikozesanga egwa bulungi nnyo mu organization kati ffe ebyo ebikyatusomooza ng'omupiira gwaffe wano mu Uganda era abalabye match eno muteekwa okuba nga mwalabye playing patterns eziri mu flow ya game nalabye ono omulenzi central defender wa Nigeria bamuyita Gengene Leonardo yabadde yetumbye number 5 nga wa left sebo batandika dda okukuba kiri kye tulaba ku TV nti central defense egabanwamu side ya kono ebeerako wa left side eya ddyo ebeerako wa right omuvubuka ono ayinza okuba nga sections eza game ye mu defending ziyinza okuba endala saazeetegereza bulungi naye kye nasinza okwetegereza engeri gy'avugamu omupiira ogujja mu defensive positions ogutwala maaso n'obukakkamu n'obwegendereza ate ng'ali serious akuba business omulala gwe nalabye waliwo ekintu omuvubuka ono kye yakoze Gengene Leonardo kyabadde mu dakiika 9 ne seconds singa 20 abalabye match ya Senegal ne Nigeria omuvubuka shot number 5 central defender mu dakiika y'omwenda ne seconds nga 20 yafunye omupiira ng'ali mu 6 yard box n'ayita kabalaza ka striker wa Senegal yabayiseemu wakati naye ng'ali mu 6 yard box omupiira n'aguvuga ne wabeerawo omusenego omulala ajja n'agongerayo mu maaso ningamba konzo ono aba okuba wa Uganda ekisooka basambi banne bandibadde bamuwoganidde dda nti kubayo akasajja kaako ekirala ne bakooki bandibadde bamuwoganidde dda ku technical bench ekirala ne mu bawagizi bandibadde gwe wange akasajja kakutta kakati eyo yembeera organizational football structured football engeri gye twetegekamu mu patterns ez'enjawulo ezo tetuzirina kyekimu ku bintu ebyandabisizza match eno singa mwalabye omulenzi eyawangudde kya man of the match lefter owa Senegal shot number 7 bamuyita Libase Gweye yakoze ebintu bye nandiyagadde mu Karimu Watambala babadde basamba system ya 4-2-3-1 naye nga ava ku side eya ddyo ey'ekisaawe
n'ayingira munda tiyavuzeeko mupiira ng'agenda ku line ekyo bayita playing pattern ng'olaba kigenderere ayina kokota ng'ayingira munda naye ate mu kuyingira munda nga tagenda eri mu wingi era ebiseera ebisinga ng'emipiira gimusanga mu hafu yaabwe eya ttiimu yaabwe ya Senegal n'avuga omupiira ng'ayingira munda awo wonna wattu ng'agenda n'asangawo channels olugira n'ajja n'akuba paasi eyemba era nze seewuunyiza bwe yawangudde kya man of the match engeri gye yabadde asa nengamba konze kakati kalimu watambala ayina left y'omu asamba ava mu deep positions za midfield bakochezi baffe bamuwa instructions zikola atya ebibuuzo ebyo byonna nalabye goalkeeper wa Senegal Mark Phillips Arona Diouf yabadde yetumesha number 16 oli goalkeeper asambako katonda wattu bamuddiza n'asiba ate tali predictable bw'abanga alina okuwa namba 2 oba namba 3 we bw'abalaba nga bali covered tamalaga bapiika oba kukubayo nkuba ejja ogenda okulaba ng'akuba chip bweti ng'egenda paka nga ku center line eno mu wingi naye ng'eri accurate oluusi nga bamutadde ku pressure ate bw'agaba teyeekweka agaba nadamu neyo positioninga ne bamuddiza n'agaba awalala ne kwegamba ebintu ebyo bwe bityo wano twalabisenga abagwira ku kontinenti yaffe naddala mu okuorganizinga ensamba okuyita mu playing patterns kati ate nno kochi wa Senegal mulenzi muto ono gundi Souleymane Diallo simanyi omwamulabyeko ku technical bench ng'oli awo naye nga omulaba ku touchline kwali ng'omukozi so singa omuwagizi ng'ayina engeri gy'aorganizingamu abasambi ate n'asigala ng'ali alert kubanga nali nkibagambyeko wano kankiddemu omupiira ogw'omulembe guno engeri gye gutambulira ku organization okusinga natural talent abatendesi balina okusoma extensively ku mupiira okutwaliza awamu ku opponent gwe bagenda okuzzaako ne ku mbeera ey'ensi mwe baba basambira omutendesi agenda okusalawo nti nno kaakati tiimu egenda kuba kampu mu ggwanga gundi oba tiimu egenda kuba kampu mu kitundu gundi ekya Uganda aba amaze okusitadinga embeera ey'obudde mu nsi gy'aba agenda okutwala tiimu okuzannya match oba championship enamba nga bwe tulaba kaakati kyani n'asalawo n'agamba nti kaakati tioba tugenda kuzannyira mu ggwanga lya Algeria oba eggwanga erya Morocco bwe tugenderayo embeera y'obudde egenda kubeera mpeweevu oba egenda kubeera nnyogovu nnyo oba nga ya muliro nnyo kati aba alina okunoonyaayo ebitundu mu Uganda tiimu gy'egenda okuba kampu gye baba batrainingira abazannyi omubiri gusobole okwadijasitinga mangu ku mbeera ey'obudde gye bagenda okusambira mu ggwanga gye bagenda ebintu ebyo bikulu nnyo tebikyali ku mbeera eri nti abo abaana nkugambye abaana bazira ne bwegunaabayo omuzira bajja basala nedda walina okubeerawo ebintu ebyo bakochi ne bakola research extensive kati wetwogerera bino science agamba concentration levels z'abasambi zituuka ne zikka okutandika n'eddakiika ey'ensanvu naye ate goolo zinywa nnyo mu ddakiika 15 ezisooka n'eddakiika 15 nga mugenda okuwumula first half then ne ziddamu ne zinywa nga mwakadda mu ddakiika 15 ezisooka ne mu ddakiika 15 ezisembayo ng'omupiira gugenda kuggwa kati kino ekyokugamba nti nno abasambi concentration levels zaabwe zituuka ne zikka mu ddakiika ey'ensanvu yensonga lwaki abatendesa abasinga wano bwe bakolera substitutes kati ffe Uganda batukubye goolo ng'ebula eddakiika 15 tugende mu half time ne bajja ne batukuba goolo 2 mu ddakiika ey'ensanvu ddakiika ey'ensanvu mu 5 n'eddakiika ey'ensanvu mu 9 Senegal yakubye Nigeria goolo mu ddakiika ya 76 amangu ago kochi wa Senegal n'ayagala okunyweza lead kubanga emikisa gyabadde mitono egya creatingidwa mu match eno mu kumaintaininga lead n'akola adjustments mu bukodyo n'akola ne substitutes wano yaleeteddewo abazannyi 2 mulundi gumu ajjemu bali ab'omuliro ng'alaba wanniro egenda kubamala n'enneeyisa yaabwe nga tebali nnyo overambitious kugenda kulumba ng'olaba enneeyisa yaabwe basomye edembeera nti nno baagala kukakkana kunyweza liidi yaabwe mu kwongera okubayiikiriza n'okugujjamu omukka mu ddakiika y'e92 n'aleetayo substitutes 2 kati namwe abadde banoonya equalizer akaakadde ke mumala ng'eri bakola substitute omuliro nga gukka match ng'eggwa ng'agimalako so organizational football kati eyiwaati we yatwala omupiira to 90% bino ebya talent kati bikola kitono
oba Uganda kati ya specializinga muki awo mukulu Mugisha Atanasi yabadde nambole nja mukyaza wanatu atuwoleza olutabaalo afuuse ensonga omuvubuka ono okumanya muzibu ateeseganya na clubs bbiri ateeseganya ne Man U mu kaseera ke kama ateeseganya ne Newcastle kakati ekikyasembyeyo yagenze ku mukutu gwe ogwa X n'ateekayo nga bwe yenyumiririza mu kwegatta ku ttiimu ya Man United naye ate ng'oludda lweri ate nga Newcastle bwe muperereza nayo nga kkiriza so kakati mu equation yeno akalipo kali mu maaso ga Newcastle ne Man United ne Liverpool eyagala Alexander Isak kati omwetololo guli awo Benjamin Sesko yagutuddemu bwagenda mu Man U emikisa gya Newcastle okuta Alexander Isak Liverpool emutwale giba gyeveera Benjamin Sesko bwagenda mu timu ya Newcastle Liverpool nebo batebunaziba eba yakutte da sente nezikwasa Newcastle nezikkiriza kuba ne Newcastle engeri gyeyaviibwako omuteebi waayo Callum Wilson tebasobola kuviibwako bamwenda babiri abadde batambulirako ensonga mu kiseera kyekimu ate nga tebanafuna replacement ate nga bagenda ne mu Champions League so kakati Benjamin Sesko omwetololo guno yagukutte naye ate Liverpool nayo tennaba kussa mukono ku muzannyi Rodrigo Goes kuba ate Rodrigo Goes ate ye emirimu gye giyinza okulabikamuko nga gyanjawulo kujja Hugo Ekitike oba eja Alexander Isak naddala mu kaseera nga Luis Diaz yavaawo ne Diogo Jota n'ava mu nsi ate nga Darwin Núñez bajja kumuta ne Federico Chiesa kati olaba waliwo embeera ey'akatu era olujegere luno bw'olutambuza luyingirira ddala paka ku Sunday Liverpool kwegenda okusambira omupiira gwa Community Shield egenda kuzanya Crystal Palace kati Crystal Palace egamba bannaffe nsala aweddeyo gwe Arsenal bw'oba oyagala Eberechi Eze oyina kwogera ebimuka kaakati nga tetunaba kuzanya Community Shield gwe Liverpool oba oyagala Mark Guehi oba tiimu yonna eyagala Mark Guehi ono omuzibizi yogererawo kaakati anno Liverpool naye ewenyera kuba gondi yalwadde oyo Joe Gomez yabeera ku ndiri ngera abasambi abangereza bw'obamanyi kati olaba Lukshaw bwakyamuukiriza bano aba Man U eno pre-season agikubira ddala bulungi mugenda okubayo maaki 3 ezitandika season ngaddayo ku ndiri agenda okudda akomawo eyo mu January kubanga January ate mulimu akatale awagi akomawo nakuba omungi amawulire negakuba agenda okuyingira match ngaddayo ku ndiri akomawo mu pre-season so kakati ne Joe Gomez wandigambye nti kano ke kaseera okulaga nti nno waali engeri gyawatadde Jarrell Kwanza engeri senior Virgil van Dijk gyalabikanga agenda akoowa engeri Ibrahima Konate gyalwala ennyo Joe Gomez kano ke kaseera ke yandibadde awanikira mu business kati ali kundirira lwalidde mu pre-season so kati mu mbeera eno Mark Guehi owa Liverpool aba alina okwogeza amaanyi ate nga ne Ibrahima Konate okimanyi nti nno endagaano ye bw'atandika season eyo ne beesigaddeko season emu abajja kumba agendere ku free kati awo bw'oba oyogera ne Mark Guehi oba mutuufu kuba bw'ajjira wano tabulwako waakuba oluusi olw'okuwummuzaamu senior kuba kati nagenza okulaba omupiira gwe baasambye n'Atletico Bilbao nagenza okulaba nga ono Endo ye Enzo ono Omujapan ye yakubye mu center back yagikubye ne Andy Robertson natulolidde central defense ya Liverpool negabadde tuli ku kikikiro Andy Robertson ngali ne Wataru Endo bebalese central defense nengambe eno central defense oyinza ogireta mu Premier League kubanga bana abalala bonna bali ku ndiri n'olwekyo kati ndowooza olaba omwetooloolo gwa club zikuno gwonna zirina okujjako ndowooza Chelsea erikoko ebbali mu luno olujegere naye wano wonna nga bw'owulidde olujegere bonna lubakwatira wamu kubanga ne Crystal Palace egamba tetwagala kubeerawo nga tudoodera n'abasambi betumanyi nti baagala genda nga ne club ezibatwala gye ziri naye nga club zezo ennene ziriwo simple kwanisetolinga kampu zaabwe ng'ensimbi tebazireeta tebakola ddiiru ekutuka bali awo beekulungula bwekulunguluzi Crystal Palace yogeza maanyi negabwe mu bagundi
muve mu bibozi bye muteeka ku social media mulete sente oba sikyo mukiteere ddala ffe tumanye nti ne Bereki Eze agenda tukubira Community Shield ku Sunday eno ne Mark Gwehi nkula abakulu boogeza maanyi ate nga batuufu kakati Liverpool kusajja ku Monday bazanye matches 2 nga bazanya Atletico Bilbao matches zombi Liverpool yaziwangudde era zino zizasembyeyo nga Liverpool yetegekera Community Shield ku Sunday n'okwetegekera Premier League egenda okutandika weekend eyeddako bakubye Bilbao goal zabadde 3-2 ate awalala bagikubye goal zabadde 4-1 ono Mulenzi Ngumoha, Darwin Nunes, Haveriot, Alex Padilla ono wa Bilbao yakubye on goal muzine zabadde 4 naye muzine zabadde 3 Cody Gakpo yatebyemu 2 naye ate n'okweteeba yeetebye Liverpool yawangudde goal 3-2 naye goal yasinze okulabika obulungi ya Mo Salah omuzanyo ono gwe Ekitike yagenze n'afuna pass mpitirivu obulungi okuva ku gundi Dominic Szoboszlai ku guno omulundi bamuzanyisiza mu double pivot yabaddeyo n'ono munne gundi Ryan Gravenberch Szoboszlai ekimu ku byogendo mufuulo w'omugaso eri ttiimu ya Liverpool ali flexible asobola okuba ebifo ebiwerako kati mu guno omupiira gwa Monday yabadde mu double pivot tubadde tumulaba ebiseera bire ebyo maaso ng'akuba eri mu kawerekera ne tuuka n'ogamba nti Gravenberch yazze agenda kubawa naye ate mu pre-season y'emu twamulabyeko ng'akubako ku namba 2 era bannamawulire abamu abawoomerwa ebyokunoonyereza nga nze ne batuuka ne bajjayo ng'akyakubira mu RB Leipzig waliwo olwo baamutuumako Dani Alves mu kuba 2 etambula n'olwekyo ye agenda kusigala nga wa mugaso ajja kufuuka luba luseewa gw'omulagiro okuba wakuba naye nga agenda kubeera wa mugaso eri ttiimu ya Liverpool n'olwekyo bwe yabadde mu double pivot yakubye pass eri pass yabadde mpitirivu obulungi lwakuba wano siri ku TV nandibaddizaako akatambi passing erina engeri gye yasaamu defensive mechanism ya opponent Atletico Bilbao ate ng'etayiminze bulungi nnyo mu weight ne mu accuracy nga esanga enziruka ennungi yawuga Ekitike yaddukidde eno ku side gye wandisuubiddeko de Gakpo kati Ekitike najja n'avuga omupiira yadi mpanvu n'aguvuga nga kuliko ba opponent n'akyanga n'alinnya ekigere ebbali n'agongerawo ku layini n'ateekawo akasaalaba nga gundi yali mu kasaalaba Mo Salah n'okusiba n'asiba n'agusala eri goal yalabise bulungi nnyo so mu system yabwe ya 4-2-3-1 nga Mo Salah, Florian Wirtz ne Cody Gakpo nga be bawerekera ku Hugo Ekitike balabise nga bali flexible sigamba nti gundi tojja mu namba yange nze bangambye okuba wano nedda oli bwasanga ng'embeera entuufu alina kubeera mu zone gundi nga mwabeera n'akola ekijaawo naye nga backline yabaddeko gundi Frimpong, Ibrahima Konate, Wataru Endo ne Milos Kerkez muzino mu match eno kuba wangudde 3-2 bwe batwe bayimiridde naye gwe bakubye 4-1 Wataru Endo yekwatiddemu awo ne Andy Robertson ne zidde okunywa kale bw'ovaako Chelsea egenda kusambamu ne Bayer Leverkusen abawagizi b'omupiira gw'Ebungereza naddala abamaanyi mugenda kulaba ku Erik ten Hag omupiira guno gwa Friday Chelsea ebadde ewummudde ebadde ekyali mu majolobera ag'okuwangula FIFA Club World Cup kakati bagenda kusambayo eyo match bajja kweyongerayo ne ku Sunday bajja kuzanya muko AC Milan olwo bamalirize Chelsea bw'eneeba esambye bulungi eyinza okulembera tebo kubanga emipiira gyabwe egiddiriŋŋana 4 gyonna gye giwangulika ttiimu ennene kubanga baggulawo nga bakyaza Crystal Palace ejja kuba ekyalimu ekikowukowo ky'okuzanya Liverpool mu Community Shield bazeeko West Ham bazeeko Fulham bazeeko Brentford gye basosonkodde Chelsea bw'otakuŋŋaanya obubonero 12 okuva mu abo oba onoobukuŋŋaanya ddi olwekyo katubalinde tulabe enneetegeka yaabwe bw'eneebeera tubadde tulaba Chelsea ebadde ekyeragaalaga mupiira ngeri gye yakuba omungi ng'ewulira bukyagisiiwa n'olwekyo ekyawummuddemu kaakati bagenda kuzanyamu ku Friday ne Bayer Leverkusen mujja kulabako ku Erik ten Hag ye mutendesi wa Bayer Leverkusen akaseera kano balinamu abalwadde abawerawerako kati nga ono Romeo Lavia naye olowooza nti Roberto Sanchez, Reece James, Chalobane Levikov mu center back, Marc Crane mu namba 3, Moise Caicedo ndowooza wakati wanajja kutuulawo ne Enzo Fernandez,
Pedro Neto ne Cole Palmer bagezeko kuyiya goalo mu maaso Joao Pedro ne Liam Delap bombi balamu omutendesi ajja kusinziira ku wanaba yagadde ani anasookamu olwo ku Sunday Chelsea ejja kuzannya mu ne ttiimu ya AC Milan balyoke bagende okuzannya mu Premier League emipiira ene egiddiringana ku bubonero busatu ndowooza bandibadde babukuŋŋaanya bonna Crystal Palace, West Ham, Fulham, Brentford leero mukulu Julius Kakeeto awo abantu onobagamba nti wini egaanidde kuki kati ate nno nene Bayer Leverkusen simanyi oba eneebawo ekifaananyi ekituufu mu kwetegeka kubanga nabo bafuuse bakitunzi beggomba basooka ne bata kooki waabwe Xabi Alonso n'agenda mu Real Madrid ne bata Florian Wirtz n'agenda mu ttiimu ya Liverpool Granit Xhaka abaddeyo awo mu kaseera mu bakubidde omupiira omungi bamutadde yagenze mu Sunderland Jonathan Tah yagenze mu ttiimu ya Bayern Munich akuba bulungi nnyo central defense Jeremy Frimpong yagenze mu Liverpool leero nkugambye batunze ne bakamala ate tebaguze nnyo kiri awo kikanga kuba bafunye nno Jarrell Quansah okumujja mu Liverpool bafunye ne goalkeeper ono Mudaki Mark Freken ne Malik Tillman beboka abaliwo okujjako basobodde okusigazaamuko ku basiniya nga Patrick Schick ne Alex Grimaldo. Alex Grimaldo yabadde abakubira 3 etambula nga Jeremy Frimpong abakubira eno 2 etambula naye era olaba nti nno tebannanywera kimala simanyi oba Chelsea mu neeteekateeka yaayo eneeba bano banaabawo ekifaananyi ekituufu kati embeera eyo enkambi ya Chelsea mweri Arsenal mujja kusambamu ku lwa mujja kubamuku oba nammwe ku Friday mujja kubamu ku Saturday mujja kuzanya na Atletico Bilbao omupiira ogwo ndowooza mujja okulabira ku gundi Nono Madueke ayinza okukubamu awo n'abalagako kasooka nga ajja tabalagangako kakati mpozi ne Victor Gyökeres ayinza okutandika olwekyo abaaseno ndowooza mujja kutunulayo eyo mulindirire mulabe club engeri gy'ekolamu sheepu yaayo